Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi, chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Kale ati ndobozi oliwulira soko testing eddobozi okakasa. Oh yes, atukwaliriza njagala kwebaza okubanga otogase kuona ku lwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba tugamba nti good evening kansubire nti bitambula bulungi. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku Lugonvu's Show uterevu ekwana mutumbi Sharon Mirembe portable self-contained beautiful lady mukabandi mukomunene ali mu nyumba omuwagizi wa Asena wadi wa mani yato watu mkulu wa mani sagala temuli amulukwe chawagira weba tukuba era nga tunakuwa gwayagala gwachawa gochawa ata ote tutukawo nete bukino okuba asebo omuntu nga yakugana buganya tenze kuchayireko nga musajja oba musajja akwatawo kyawo omuntu nga nze kyaliwa katukere kumacha bawo nga takyakwatagana gwe ngosigala okwatagana kubanga ffe tukola business nedda ati kade kyenna kwate bawo wange gwe nakulabira ku bawo yenna gwe saagala bwe tutabuka ne mukyala wange alina okumuchawa Mpalanirako nedda sebo mu bufumbo bwekiba nedda the moment gwoba okyaye kati no let's give an example yewe mba mu ekyaye era ntulane mugamba nebwe wandaga Lugonvu kati wachi walubuzibu kyobuliwo anti olaba kakati mwana olaba aye mugambe kale kati nkubuulire tikutuukangako obutuusi naye nga ye reality tewali mukazi asobola kusigala ng'alina omuntu gwakwatagana naye nga bbawe bakyawaganya never osooka noonyereza nsonga ki nebwe omanyi bondi kati watya no let's give an example watya nga wakati nze oli business partner wange kati nga ggwe katika nkubuli kati nga tusalawo nga tunga kati munange anti nagamba the sente zinsingira omusajja and I told you that sente ono yakusuubuza obuwunga tetukyakwatagana gwe ngo anti kati muba temukwatagana byemmwe nze oli asuubuza buwunga yes ogenda mu buwungabo kati anti awo kiba tonjagala wamma kankubuuze bw'obeera oli musajja n'ofuna obutakkaanya n'omu ku mikwano gwammwe ababiri mu family friend ne mufuna obutakkaanya gwe naye osobola okukkiriza mukazi w'okusigala ng'akyakolagana naye nga family friend wammwe naawe omukazi nga bbaawo mulina omukwano gwammwe abaddeawo bbaawo n'atabuka naye gw'osigala okolagana naye oba naawe omukyawo olwa bbaawo kisinza biki ebibaawudde bano ababiri bayinza okuba balina bye bataakwataganira somewhere nze byessaalimu ekyo kitutabudde kubanga ffe twafuuka muntu omu famire kati nze bwanga oli omuntu business partner wange nkugamba kati nze kandiringa naye mu business gwe sigala yes anti tugenda okutabuka era nga byankoze bibi tebigumiikiriza maybe you're going to sit down onnyinyonnyole tula wansi onnyinyonnyole tolaba kino anti era muba mwategedde dda nti Yakobo tetukyakwatagana yakoze kino ne kino omanyi boda yange omanyi twatuuse okugira nagenza okutuukayo ssebo ku mulimu nga Yakobo yanjogerera ebigambo byonna ku mulimu baagala ku ngoma Yakobo yakwogeredde lwaki nugu fitina nugu yajijja kuki fitina tomala gakyawa muntu banga gundi ya mukyayi n'omukyayirako abasajja ngazo obufumbo bw'omwana wattu gwakyawa gwayagala ninosooka nemanya buzibu ki Yakobo watubira okulimirira ku mulimu there must be something fishy abasajja tebewalana nnyo nga ffe abakazi nze ogamba nti nno munaye gundi oyo mumpalanireko nga ngamba gwe bba wange kitegeere nyinza okuba nga tuyina obuzibu ayitha alina kye yansinze naye mwe abasajja wootuukire ku kya musajja munno ebaawula bakazi netutabuka nosanga nga tutabuse n'omuntu omulala era nga twesuse ngumi evuga
gwe tomukyawa soka nembuuza lwaki gwe tolina mukwano I love my man very much. I love. mulwanira mu bulungi ne kati mwe mukonfusing omukwano n'amazima ekyalo lwaki mubadde mulwana kijja luvannyuma nga muli wakane mwami mubadde mufaaki kati nze mbagamba mulekerawo obukonde bagamba mulekerawo okulwana nenkubuuza buzibu ki anti kakati wosangira abasajja nga beewalana balina okubanga ekintu kinene nnyo ekibaatedde okuba n'abantu okuwalana ngana abasajja kati njagala okutegeera eyo bantu mulwanira abakazi biki ate nze njagala n'oli nnyo eyakubye ndi bulungi nesaa kuwalanira ku bantamba mwasibye ddala ku lwakutaano of course tuba tuyingidde weekend I can't waagu nti omubuuza nange nga nemubuuza olina ensonga zo gwayinza okuba yafuuka enemy wo ate nze nga nyina ekyomugaso kyemufunamu nga alina business zanconnecting akaba ne deals ziri corporate yange otimbe wano muganda wange Sharon Mirembe biri ebirala katusooke tubijjewo kati netusobye kujjako biriwa omusajja gwe sikolagana naye oba omuntu gwe sikolagana naye gwe mukazi wange ng'okyakolagana nga n'amasimu mukuba kisinzira atalina kalungi kanjagaliza lwaki takwaga lugonvu kyenkugambye kikino nsooka nemmanya ensonga ekiki mpalanaaki eri between you the two jjukira mubadde ba mukwano nga muli tight nnyo mutuuse either yakikubye baga okikubye aikanana sente onaakulirako obujja nze wemba nyina kyemufunamu ekyamakulu business wise nja tegera how to go about him yeye kayina business eyo kisinzira yeye kaji nagenda kumulala tugenda mujja tunabalekawo bonna tunajjawo abatuufu by the way wakigolooza nti gwe ayina you need to check yourself wabanga gwe buli omu ayina kugwa obuzibu bba wange naye tula wansi ogambe lwaki gondiyankyawa oyo yakoze eki mwavudde ku ki obwaki wategedde ntakwagaliza ebbanga lyomaze naye watukidde ogamba bakamawo nti gundi mumugobe then nawe nakyo wamukola abasajja bwe batuukira okwewaana abasajja amamanyi balina emitima low fit walabanga omusajja muno beewalana there must be something fishy abasajja bali real nze nkulaba oyogerera no nyina basatu bemmanyi bakola ki temukyayogera mbuki omu ku bo wamukyawo yamukubulira omu Tewamukyawa katwaze kola show omutegedde ya oweri kukalina tewamukyawa gamba ogwogusajja omumwe gwa nena wato yali amanyira nnyo ate omunzikizanya nakuyiga omwana owenga nenga abakikubera kiko Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala high energy electricals abakuguwera bakafulu mu masannyalaze wabulanga gano ga njuba naga hydro atawe basinga okwegiriisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti be bamwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masannyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya mwebale nnyo mwebalire ddala
Tukwaniriza Oluganda aliyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda aliyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa, otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Njagala kutegeeza gwe omuzadde nti omwana mutwale ku Hillview Primary School Matanga wakyaliwo basale batuwa basale 1,400 agamba nti wandibadde weekwata omukisa ogwo omwana ogenda omuwandiise ku Hillview Primary School Matanga ssomero lya Kisulo n'olwekyo bajja kubanga bamulabirira bulungi. Yogerako n'abakulu ku ssimu eya 07 52 64 74 22 07 52 64 22 ye Hillview Primary School Matanga ssomero lya Kisulo ate nga liva ku P1 bawandiisa abiza okuva ku P1 paka ekibiina eky'omukaaga bakubire omwana bajja kubanga bakunazaako ennaku ekubaddeko olw'okubanga oweerera. Ye Hillview Primary School Matanga lisangibwa mu Masaka City wali e Matanga. Tukyalina Sharon Mirembe nga sikisenga tukoma wano tugenda ne twebaka kubanga onzijukiza n'obusungu ne bujja bambi nkyawa nange nsobolo kukyayirako kana bino fe abasajja tubikkabikkako nti mwe musobola obutakwatagana naye ate nze munnange ondaba omuntu yenna ayisa amaaso mu mukazi gwenjagala naye mukyawa oba ogampisizaamu kasita ovuma mukazi wange kasita ovoola mukazi wange kasita omuyisaamu amaaso kasita omulaga nti ali wansi gwe ate oba olaba ne bw'oba boosi n'adda buzi ku mulimu nga boosi amumanyira sobola toddayo tule waka nkukolere bizinesi kituufu omuntu gweyagala yaba mujoga sagala nze boyi kamanyi onzijukiza n'empuyanga n'esho batu tuvuddeyo tetuvaayo omuntu akumanyiye omuntu akwagala asaana kusiba akatambi kakyuse no sekulimba tokkirizanga muntu kumanyira muntu gw'oyagala kituufu. It feels bad. First of all, you feel baba mutadde wansi ekyokuyolaba nga bakumanyidde naawe wennyini mukyala oba omwami we. So it's yeah, I can support nkukyayirako ate nze nkukyayirako bubi nnyo olinga ne bwaddamu okubuuza gwe tosanga nkukuba n'amazzi nze ngeetonye bulungi eba yanfuufu yalabi tugende mu maaso ne yalabi kati olwaliro tutunulidde ki? No, before I want us to soka togera kwene ensonga tugimalirize. Oza biki ebiviirako bano abantu okukyawa abantu baffe betwagala? Bantu baliwa bano the third parties in us senti mukwano gwange ne tugamba nti kati obuzibu buzzeewo buba buvudde ku most of the times kubanga omuntu aba akusingako. No, kati ebiseera bisinga nyina omwana recently gwe nali njogera naye I got information okuva mu mikwano gye yali mbi nnyo nenfuna time okwogera naye namuga tewandibadde gwe ng'okola kino nekino nekino message yange yali nkambwe gyali bwe njogera naye she took time nangamba papa I cannot do this nambuulira bingi nambuulira kino nambuulira kino ati ekituufu mbadde ndowooza nti gwe onkusigaza era nga nsobola okugumirako naye kati bw'obanga naawe onfuddemu kirabika nsigadde bw'omukanwane ndabe bwe nsobola okubeerawo obwo nali nsobola okufiiringa happy naye ng'obuzibu bwe bwafuna ku mulimu gy'akolera mu bawala bonna abaliyo abawala nga 14 abafumbo abatuufu baliyo babiri. Abafumbo abatuufu baliyo babiri. Aba legale ali omu. Abasigadde si bafumbo. Nga n'abavubuka be babadde nabo abeera naye olwaliro enkya n'akola ki? Ne baawukana. Kakati ebintu ng'ebyo abakazi oluusi temusobola kubikkako. Nze nali nnyina mukwano gwange omu
nja kuga nti kale sijaga nti mukwano naye nga mumanyi twogera naye nga ekirwadde kye wali okimanyi nga Sharon bwokera ku macyango oli mu nteekateeka za kwanjulwa nga naye agamba n'ogwange gutuuse nga sula n'ogera ne yeegulira Gomez naga n'ogwange gutuuse no Gomez nyambadde nti nange mbadde njiina naye kati nze kanjikyuse mugenda kufuluma mutya nja kujja naye mugenda okufuluma kubanga nze nabadde ntesitese gazebo ng'eri ku kkono nga bwe bulwadde bwe Sharon nga bw'ogula emmotoka waguze eno nti bambi nnungi nange yange eri ku mazejja bali mu gireeta naguze kawundo okiwulira nga Sharon bw'okeera ku makya n'ojaguza okuba nga omaliriza ennyumba yo giyingire nga naye agamba ali mu kuzimba kalina naye abantu bwe batyo tulowooza nti akoma kiggamba oluba okwawukana naawe omutima guli gukomawo abo bantu ba mitima mibi omuntu yenna yeetuma kyatali wa mutima mubi asobola n'okutta vuga gundi nti nange naye obumotoka bwange eyo bubiri oyo akutta kubanga tekimusanyudde alaba omulese abantu abamu ekibasumbuwa kwe kulaba ng'ensi ebalese gwabadde tasuubira kubeera ekyo kyali n'akifuuka Sharon mirembe munyumya nnyo noga nti my husband bambi he's so down to earth, he's so calm ne bwaba akomyewo kati yali mu kunkubira bambi yankubidde neŋŋamba nsonyiwa nali namusaba sente za dress mirembe twali ebya Valentine ne mugamba Valentine etuuse naye sina kyakwambala kati nali musaba $7,000 naŋŋamba jazimba dress ya 7 ngezizza zoyamba oyambala za mmeka tugenderaho njogedde ntono nali manyi dress yakakadde kamu n'ekitundu ne mugamba nja gikuleeta kati bambi yatuusa akaseera ku last senze namaze n'omukubira essimu naŋŋamba bebi nemereddwa kanfune $7,000 ngikuweereza ng'obyogera nga mu mboozi eza bulijjo oli ye kimunyiga talina wadde amugulira akapala ak'omunda kati gwe omunyumiza ebiboozi bya dress ye n'amugulira akapala ak'omunda akoze ki abuze omusuubira okusigala nga ayagaliza relationship yamu era nze ŋŋamba nnyo abantu tetulina mikwano kubanga buli muntu gw'osinga mwegenderezenga nnyo alumwa okusingako gy'ali ekyo ky'olimu kyeyandibadde nze ŋŋamba nnyo abantu nti ebiseera ebisinga tobeeranga mu environment nga gwasingamu obugagga oyina abalabe be bakwetoolodde buli lwolibeera nga mu kampani buli lwolibeera nga mu kitundu nga gwasingamu obugagga abantu bw'osinga okuba nabo balabe bo kubanga nabo kye baagala okuba kati kyekyo ebiseera ebisinga banoonya nnyo ekigenda okukkakkanya waakiri kubanga financially oba mu relationship oba muki wabasokkako kati bajja kunoonya ekibakkakkanya ono omwana ye challenge gy'ayitamu baawalirizibwa n'okunoonya essimu ya bbaawe bamutegeeza ebiri mu kampuni nga bafaaki bamutegeeze n'omutegeeza nti ono gw'olowooza nti aliye naakola ki si byabaamu omusajja n'atandika okusuula enkesi oloopa bw'agira ati abeera agenze Busega ayinayo omusajja alondoola omukazi okutuuka e Busega yasibira mu maka ga Nazaala ng'omwana aba agenze wa nnyina kati singa yawuliriza naye ng'ekibasumbuwa senti baagala nnyo oli si buli muntu akuwa olugambo nti akwagala omuntu yenna akuwa olugambo olukujjako n'awoza nze nkubuuliddeko mulabewo nnambeemu omuntu yenna akuwa olugambo olwa bbaawo mulabewo nnambeemu kubanga ayagala mwawukane bbaawo ayagala gundi kitegeeza akutadde mu layini eyatwawukane abagala baffe bajja ne batugamba oba kangeze ne mukugamba omanyi munaye mukwano ku mulimu eyo gundi ne gundi ampisa bw'ati okuyisa kutya nti ku mulimu eyo bwenkola bwekiti gundi ne ampisa bubi ne gundi nakola bubi mbanga akutumye tugenda obaŋŋambire era omusajja yina talina kikola naawe tokikola nogambe sigenda kuddamu namubuuza nange ati tukyawa benkyawa kati nsobola bw'oba ng'oyisa bubi mukazi wange nga sikwagala olaba oyo omuwala kyokka yali mukwano gwange twajjanga naye wano wakiraba nti naye okimanyi nti yagenze mu bakama bange n'akola kino nekino nekino onsuubira okuddamu okwagala omuwala oyo amalako mukazi wange eddembe ku mulimu tinedda nze mukazi wange bw'oba tomwagala nange sikwagala oŋŋamba otya nti oyagala mukazi wange nze onjagala so you go and confront the person nkutadde nkutadde gwe sigala eyo newe space
kiyinzika okuba waliwo abakikola. You have to be very careful. Nti waliwo omukazi amanya nti oluusi oli so close to bow ku bakozi banne. Kati n'akuterawo olukomera oleme nnyo okumanya bifa muki mu kampuni. So you have to be very careful. Oyinza okumaliriza ng'okyayiddemu n'abatalina musango. Naye bw'okizuula nti kituufu otayagala mukazi wo era nti amuyisa bubi era nti amulaba nga kyonziira, naawe buvunaanyizibwa bw'okuprotect. Wate mukyala wo nga bamuwalana lwakuba akuyina. Anti byebimu byebyo. Kati ate Mpalanirako mukazi wange nyina ate mukyawe. Ate kati nyongera mukubalawo. Omuwalana lwakuba mugulira obugoye pya kati nja kupakasa mugulire emmotoka. Ate mugambe gitwale. Bagirabe. Ku mulimo babuze sente simu gamendi wajenze mukyala gundi. Nze mukyala gundi sikina nzaba abantu bonna abakola akajja mu mufumbo waliwo okutijja okusuka kuno okuwasiza ensi oba okufumbirirwa ensi. Gwe n'olowooza olw'okuba afuna omusajja wamufunira nsi. Valentine n'otwanikira. Simanya Christmas n'oyanika. Ogenda ku date n'oteeka bambi si byomuti yabifunye togenda waawo tuleke ku kyebimuli. Si buli omuntu yabifunye. Naye ate waliwo yafunye ebisinga. Fe twafunye sente just not fe tuli money minded. Kati they're going to fade away. Buli omu mukwano guno ekimu kati kye kitusumbuwa nti mugenda ne mufumbirwa ne mulowooza mufumbiriddwa nsi ne mucreating empalana mmwe kennyini. Omuntu gw'otijjirako ayina ebizibu bye bakamukyawa ayina abaana bana mu basajja bana gwamanyi gwakakasaako wa musajja okuba n'abasatu akakasa kati gw'oli mukutijja era akulaba nga agandi kati unaatijjamu biki. Naffe kennyini tubeere protective eri omukwano gwaffe n'eri abaagalwa abafu. So is it bad if I come out and say they gave me money on Valentine's? Yaki. You people to know to bampadde. Twabalabye ne ba proposing de ne bagaana. Bambi yanomye. Banange no namwe mutijja nnyo abasajja ni agambye nti no the moment banange. Nze kankubulire lava eno. Naye ate amuvubuka oyo nkuwa amagezi. Olaba kibulaka beauty ekyo. Ekyaleese oli. Ekyakubuzeebuze. Ate nze nalaba ekijuju n'okusinga n'oli ate kikwagala. Nena. Kyuse enfumu. China Kenya. Awe mukolere ensobi. Walabye omuwala oyo amazima bwe tuba nga tuzze mu buntu. Nze kankubulire Shawn. Namwe mu proposinga mutugamba onjagala. But there is no way gye nsobola okwanika mu that public. At least nkwata omukwano let's go. Mumukwano gati kyokoze kikyamu. Naye omanyi nti omuntu oba omutaddeko eddibu erikyasinza. Kiyabadde asobola okukola kiri kimu. Ono omuvubuka alabye omuwala oyo yaleese oli. Nga batwala. N'amaloli ne yeekyanga n'amugoba. Yadayina kukyusa na n'akomawo n'amugamba n'amubudaabuda n'ebimuli n'abitereeza wali ng'asiriikiridde ati. N'abitereeza waali oyo omuwala bw'abanga talina musajja. Ng'omumanyi ate nalakirabye nti mukwano gwo. Kyusa bukyusa fumu. Nze nnyina mukwano gwange. Mukazi we yali amusumbuwa. Naye nga ayinanga bw'onaba nti Lugonvu ne Shawn. Nga bwe tufuna obutakkaanya eno nzija negamba kino kiri bwe kino kyabadde bwe kiti guma tofaayo kaka tofaayo biki olwatabukiye nnyo mugamba nti kati n'omanyi nti nze bino bintamye ndaba ng'ogenda gira era ssebo ne kigira ne kiba nayagala mukwano gwo ate it's not bad watch nti mukwano gwo kirungi twagala emikwano gyaffe nti aba amanyi obunafu bwo n'amaanyi go. Let's talk about the proposal. Yabaddewo. I blame the guy, Mbuza Raj. Omuntu ogenda mu proposinga. I think you guys talk about it. No manya It's a surprise. No, it's a surprise, but first get to know, am I interested in you? The fact nti ntula nawe ne nkugane tunyumya. Wezi watu oli musajja wa birooto byange. You're not the man of my dreams. Tugenze Kandahar, Jerusalem. Sleeping with you doesn't mean you're going to marry me. Nenganti akawala kano. Netubuuza n'okubuuza omanyi mulina akagungirawo n'okwata mugundu wano mukaita katoka abakyala. I want to spend the rest of my life with you. Tugenda kumaliriza ondeko nti sisobola kuleka. Ate njagala obulamu bwonna bwensigaza mbumale nga ndi naawe. And it's okay. It's okay. Kati awulire kimaze okukakasa nti nsobola okugamba okay mu bigambo naye nga mu bikolwa byange tekiri okay. Okufumbirwa omusajja, I need to first check myself nemanya is he the man of my dreams? Not waking up because olese empeta nkyamuke nnyo nzikirize nedda awo twavaawo.
First get to say yes. You can't say yes to because the public is saying say yes. Omuwala yabadde muzira naye nze ng'omusajja nnumirirwa musajja munnaye kubanga mmanyi nawagidde omuwala oyo kubanga teyakoze kintu lwa pressure. Naye mmanyi omusajja kiyayiseemu Sharon tewali kirumanga kugaanibwa ate okugaanibwa mu public. Musoke mwebuuzenga bakwano baffe olowooza Sharon yoyo ddala muwaka weta. First ask my close friends because baba bamanyi bagamba mutijjatijja nnyo batijja nnyo bagamba naawe lumyako ku mukazi atuuka agambe naye ompasadde ebya serious naye gwe mwakagira wiiki emu mwezi gumu nti can you marry me. You can even find omwala yalabanga ddala omusajja ono siwaabira otobye because we can date nenga manyi you won't marry me nenga we are dating nenga yabadde mukaka bwe nalabye he acted mature and I love that. Then omwala kyeyakoze kirungi nnyo I support the girls. Let's not do things because kubanga twagala obutaala empeta no lusitweteekako ebintu nga we are not ready. So abasajja bakakkane byegendereza engagement says is official anytime wabaawo ekituukawo olina okugenda mu bufumbo bwo obwalaali obwa sure pure ng'omaze okukakasa nti ne bwe kibaawo ekituukawo nsobola okikigumira kubanga bingi byemu naye kati why do you even have to propose to me nga my closest friends don't know? Because my closest friend will tell you mancho ntayagala butaala wa mwala era be bateeseteese buli kimu mama kati atege era yamulese ng'amusibye akatambaala gayi ng'ategesa yo mannanga awo sinatuukawo atolina bweziraavu obumuli awo abukubyemu akafumu kali ataddeko otumuli tuyiika otusaayo eno kati again kati bakyawaganye oba I even don't know what is going on but in fact gano ge mazima omusajja njamuwa ekintu kimu oyo takyali munne si munne ne baba abadde baagala abadde amwagalako bwagazi omusajja amaanyi gonna n'obusungu topapa kufuna mulala omugambi atwale ki black beauty ekyo kitegeke kisobola okutegeera amaanyi gonna n'obusungu agamalire mu kukola ssente nze omanyi nkigamba nnyo abasajja nti buli mukazi lwaggana obagganirwa ssente balwaki gwobusungu buze mu kunoonya ensawo zijjule time will come omuyiteko omutwaleko omuge Sharon gyebaleko obulamu bulungi nti ajja ogenda wa waka okay webale nnyo obulamu butambula bulungi mbeera najjeera ku apartments eyo okay obeera najjeera nyina wa apartments nyawo oboka kubye nakugamba nange twazimba omukazi buli lwakulumya kola sente omusajja yina gwaddamu okufuna obeerenga omusinga nenaffe abawala wamma to deciding when we are ready to deciding because of pressure because abantu abatwetold I support what she did if ayina ensonga ze entuufu lwaki yaganyigayo oyo kinyuma ina ensonga nga bwayagala oba ng'onamwesibako bwesibi yamugamba nja kuwasa and everything so bwabulamusanga ekyakoze kirabika oyo omusajja ateeka afumba n'omuceere mu katamu n'atwalira ku mukyala kirina care ekisajja wakirabye of course kirina care but it was so bad netwagala bagamba nti tukole ebisanyusa abagala kusooka otegeera omuntu wo ate okole ebintu ebigenda omumusanyusa si kuswaza mu bantu get to know a person nti onayagala omuproposing in public it's not a must ndi proposal ina kubeera nga ensi yonna eraba you can give your partner a ring nga muli aba mutudde waka mu dining nemuga honey are you ready for me nti yes I am ready for you kale katugende ekiro ekirungi asiye school of Diko gye tusomesa abaana abagala okuyiga okutimba oteekateeka emikolo buli kimu atukisomesa kati jangu ku Nateete opposite city Petro City enamba y'essimu eri 07003817 musula bulungi see you next Friday. Okay nange sinza kweyongera yetwamaliriza abatandikidde mu kusuka omugwanga tukkiriza nti ddala omuntu atayagala bbaawo gwosigala omwagala oba nedda era Sharon amaliza gamba nti nange toyagala bba wange nange sikwagala obonyabonya bba wange nange nkukyawa noba mukama we n'omubogola bakazi baffe emibiri omuntu atayagala mukazi wo lwaki omwagala kasita okakasa nti ebitamwagaza kyenagambye so nze nange nzikiriza tatayagala bba wange saana oba mukola naki nakulaba ate paka kati tokakkana mukwano nkulaba era buli njagala nensanga n'emmotoka ye wendabirwamu etera okujja ne paakinga waawo etera ogireeta awo leka nate
otebereza moji wenda biramu ate kati ng'okireka okireka nonga mukama ajja sasula but nebensi bitwemaliza mbwere naye ng'obusungu bwonna kumanyira bawo tumukwatako owange man waliwo ebintu byeba nogamba really it's I feel bad you know musula buloi eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu